Assalamu alaikum warahmatullah. Je baliko mwebale gye mukwasaganyako bannange, ndabye oyo omwana ali mu complaininga ku muwala wa waka. Kyaba amanya bano abawala ekisookerwako tebalina mpisa, ekyokubiri balina emirulu, ekyokusatu balina engambo, ekyokuna kwegamba embeera zaabwe tebategerekeka. Talowooza nti n'ekyo kizibu ye yeka akirina. Nze ayogera akamwa koogera, nange wano wendi ndina yansookera akayinja mu ngaato, naye mulaga nti nze gy'oliko simanyirirwa. Oguba mulimu gwe gwandeeta, si yegwe wandeeta nti no nze ngukolere ggwe. Nze nkolera bantu bonna bonna waka wano, si yegwe olina okugyayo omutwe. Owa wano ebiseera biri nga wenkwata ku mmere nga ye tagikwatako, tagirya. Kwegamba embeera empisa embi ezisembayo. Wuuyo ampaatiikako baanyinaze, simanyi baki bo bano abantu batwetaaga, naye kutwetaaga kwawo kutwetaaga gwe tolina kumwetaaga, gwolina okumutunuulira nga waali. Yeesumbuwe, yeekule buli kyayagala, naye nga ggwe omutunuulidde. Nagge tomussako ebirowoozo olw'okuba simanyi oba omuvubuka wa waka anjagadde, tomussako ebirowoozo. Kati nze wa wano yateekamu musimanyi akola ebbuba kuba nnyinaze. N'ekyokulala omululu gugwa amaanyi, tebalina mpisa wadde n'akaweke. Bannange talina mpisa. Nze ono n'abazadde be baali bamuwagira. Oyo wuuyo ayogera, abazadde b'omuwala tebamuwagira, bawagira ye mukozi. Ye atuule akole, oyo omuwala amutunuulire ng'ekitagasa mu maaso ge, ye amulabe bulabi. Kyemusaba kimu akole, tabeera awo ssaawa yonna njagala bamubuuzeeyo ku ofiisi. Kale ebyoyogera naye ng'okimanyi nti no oli waka awo okola. Nze owa wano kati ssaawa zino bali mu kulaba nga ssaawa yaabwe ndi kumpi okukola ki? Ndi kumpi okubaviira. Kati ssaawa zino bali beeyita balungi, tebajjukira bibiri by'amabega. Kati wano balungi. Abantu bano bwe balaba nga essaawa yaabwe etuuse y'okwagala okubavaamu, beetukuza, beeyita abalungi era ne beeyita b'empisa. Omuwala ono ye amanyi okucunya, ate nga nze niko okugamba nti bakyagaala, nze nga njagadde okucunya, nga nayagadde okucunya, oyinza okukaaba amaziga negakuggwamu. Naye omuntu omwesonyiwa n'ogamba ekyandeeta wano si wange, wano si waffe, ekyandeeta wano mirimu. Sajja kusumbukana n'ono, ye amutunuulire nga omusirusiru. Tebategeera. Ate jjukira oba ovuddewo, talina kyasobola okukola. Ye yeekalakasika oyo muwala amugambe kyennyininyini nti singa wali omanyi nti nno gwe omukozi wano, gwe kyagaala wano, wandibadde okola nze ne batandeeta. Kyaba amugamba kyokka.
n'ebyo by'okumuteekateekako olugambo simanyi lwaki obukola bwoti amwekalakasa. Nze kunalaba mukozi omu yeekalakasa ku muwala wa waka, muwala oli agenza okuvaawo nga oli omuwala tamwepankirako wadde. Ono waawano ye kwegamba ye yeetaaga yaaba ntegeererawo yaaba ate ono waawano yategeera wano bonna bonna. Nenze namugamba nnyabo tegeererawo bumaamawo ne taatawo n'abannyinaze. Nze nedda, nze tusobola kumutegeererawo wadde n'akamu. Tegeerera maamawo taatawo bannyinaze famire yammwe. Nze nabagambirawo saagala nze kumutegeererawo. Nze byenkola mbitegeera, nze byenkola mbimanyi. Omuwala ono yamanyi okucungacunga maama we. Kola bw'oti maama mugambe akola wati nogamba ate kino kiki. Ye amanyi okucunga okugamba maama we acunge amukola ebyayagala. Waaba omululu gwamulinnye mululu gumulinnya wali nga maama we alina okukola ekintu lazima ekinyiiza yasanyuke. Olaba kale eyo omusaba agumiikirize yese ebyokuddayo ku ofiisi omuntu agamba waba anyiiza agamba addayo. Naye ngamba n'abazadde bamulimu, bazadde bamugamba gwe guma oyo omuwala muleke fena akola byennyini ebyo. Nze musaba agumiikirize akole aliko okubeera kwoyo omuwala tebitegeera tebimanyi mirimu obigambe lugambo mirulu mpisa mbi z'emirimu zaabwe zokka tebirina mpisa wadde. Tasuubira nti no yazzaawo nti bwe yazza okukola nti alina empisa oyo. Nedda fena we tuli bye binnyininyini ebiwala bitusanga mu maka g'abano abantu bifu bizibu. Ye akola emirimu ze. Okumanya ng'omuwala ono alina empisa mbi. Empisa z'alina ziri embi ezisemberayo ddala. Lwejjo nazze muno neebaka kyokka kimanyi nze we mba nvudde eri ssaawa ziwera 4 ku 3 nze siddayo eyo. Yaza ono nampita zaliga engamba ate ono anjagaliza ki. Ate ffe mu kampuni baatugamba nti no woba ogaddewo oluggi tokkiriza kugulawo oba tomanyi kiki. Oba tomanyi oyo ali kuyita akuyitira ki. Naaba mukazi waabwe nnyininyini waba akuyita ekiseera ekiwerako nedda mugambe nedda nkya nja kukola nkya. Mugambe nedda madaamu nja kukola nkya. Bannange omuwala yampise naye nga omuwala onampitira ki. Naye nga byonna ayagala tutabuke tuyombe asanyuke kugamba buli kinyiizo ekintuukako kimusanyusa. Mulina kugamba balina ettima etagambika. Omuwala ono alina ettima